Breaking news ekituuse ku Badblack bibino mbikuleetedde. Leila Kayondo aliira mu nsiko, ab'e Gaza bamutabukidde. Fake Fameka maziga goka ate nga tosubwa ebya Kayz wali e USA yatuuseyo dda okuva e Canada. Nga bweli enkola yaffe wano ku Badblack UG ka video mbadde nsaba okampeleka like tube nga tusobola okweyongera n'amawulire gaffe agaleero. Aba Sadiq Property Consultants bagamba jangu bakuguze ettaka na ali eyo kadama sekadama kwesa promo code yaffe eya Badblack UG bajja kuba bakusalirako ku bei y'ettaka. Bayibera ettaka ya miliyoni nga 4 basobola kuguza nga miliyoni 3.5 ng'okozesa promo code ya Badblack UG era nga bana basajja beesigika ettaka bakuguza weyagala ekyapa nabyo bakola ki bakuyambako okubifuna. Ebyo nga mbitadde mabbali katugende mawulire gaffe agaleero. Olunaku olw'ejjo Mama Jona ndowooza mwena mumumanyi ne bawe amanyikiddwa nga Ash babaddewo wali ku live ya TikTok nga abantu babuuza Mama Jona lwaki embalabe nga zikususeeko biki enyindo egeze omumwa ate makeup ng'otaddeko mungi yavuddeyo n'abakuba ka surprise era nga bambi yabadde nga musanyufu nnyo era nga agenda kuba werekwaminga omwana we owokuna ndoza mwena mukimanyi bulungi saawa owokutaano. Badblack mukimanyi bulungi alina abaana abataano waliwo Jona oba wali omuto bamuyitaane naye nga Jona yasinga omumanyikibwa yoli omweru atera okuteeka mu videos ze ezisinga. Ndowooza tasobola kukola video post 5 nga tataddemu Jona, ekyo mukimanyi bulungi era omwana we akola ki amwagala. Gwena tana subscribe nga tugamba subscribe nga sowulire Badblack era nkomewo n'ebirala. Yes, uweza. Yes, I am pregnant. Slim Daddy doesn't know. It is a surprise. Thank God tali ku TikTok. Ebyana byane muyina olugambo singa kati mumugambye. I am pregnant. Mama Jona skin ebadde ki? Mama Jona nyindo kati egaziye. Mama Jona ngozi amatama. Mama Jona amaaso. I am pregnant. I'm going to be a mother for the 50th time. Thank you. I am pregnant. Let me show you. Shh. Amawulire g'essanyu wali e USA nga Kayz bambi agudde ku veterans aba journalism wano mu Uganda era yabadde kati bakoze video nga ali ne Flavia ndoza mwena mumanyi ono yali akolako ku kikubukede naye yagenda wali America. Ono nga bambi yabadde yaniriza Kayz mu America ndoza Kayz agenda kuba atandika okubeera naye mpaka wakola ki mpaka wafuna empapula ndoza mwena mu bimanyi bya America basinga aba followers baffe wano kwanda boy mubeera mu America ndoza mukimanyi bulungi tino empapula okuzifuna si nyangu. Ate nga yo omukulu Fake Fameka amawulire siganaku nsobola ogayita nga account ye bagituute ya YouTube takyagirina yagambye yabadde amaze emyezi 6 nga takola ki nga talina eyo account ye era nga bagiba. Waddeyo omukulu amanyikiddwa nga Kim Femrich yavudde nagamba go wena ina YouTube yo nga bagiba leta miliyoni 7 zenja gikuleetera
yagambye tejja kutwala na saawa emu nga Fifth America yafunye ki akaunti ye. Ebyo nga mbitadde mabale. Leila Kayondo abantu bavuddeyo ne bamutabukira nga bamuvuma bubi nnyo nga we mukiwulira. Nono bwe yalumbye kiraka tebamaliraga muzanyirako. Era yavuddeyo n'agamba nti no sawa zineno koze kana katambiki yasokola nga ali yabadde kusanyuka TV yakala katambika koze nga ali kusanyuka TV nga bambi yetondera abantu nga gamba ntino kye yakoze yadde takikola mbo bamububi nga ogwera wono tandi kugeganya luyimba noze omumanyi baserebu kamera ziba balerako nnyo katoli tiasose mwebuuzako era kuteka video ye nagitika ku TikTok ye lewa nange bayimbi balimba banaye tiro si yakapostinze naye nga bambi yavuddeyo bambi ne yetonda era nga yetalina buzibu nani ne Alien Skin doza mwena mukimanyi nti no Alien Skin obanga oli muyimbi oli eyo ngo yagala kuvaayo saawa zineno era ngo ino mwedipyako yagala to yagala ndoza mukimanyi yakozeko collab ne Diana Nalubega yoyo mukuba legend abayina music umulungi alivinga wala kubanga wekuba nyimba mboseni wa bichebe bigendo kugwawo encha obulono Diana Nalubega yino yo mukuba yimbe bayina nyimbe zilivinga mu Uganda kaka nakatambiko akodogaza meza ahena mwe mutuleke ngenge. Have you realized that music achuse nyo over the years? Yes, music achuse nnyo naye ate we are entitled to our opinions. And first of all, nina ekirabo cha Alien Skin n'abantu abalala bangi nnyo sijui simanyi champion gudu simanyi Clever J simanyi baki nina ebirabo byabwe nina bawe ebirabo kanzo kenteke wano n'ebintu bya nina ebirabo byabwe ekitegeera birabo bya nyimba nze nina nyimba nyingi nnyo eziri mu studio nyingi mwampise na mukadde mwavumi bena naye baga mama amasogo omukulu biki awaddugala we walaba kati mujje wana mukadde Champion Good wa musibira mu kirabo kye muri nyimba baje generation mwagame teri generation nkadde no mpya abawandikira y'obuyinza si abawandikira ngenda ba kuzenina oba ngenda ku like I'm gonna try to obala abana bano you people muri mukola ki muri ba misleading tubalungamiza audience balungamiza baje nze mbabulire ekituufu ekyokukola mbabo nyimba bayimbe. When did you become this controversial? I'm not controversial. I'm just okay for you. I'm just telling the truth. For you, bowulira okudugaza emmeeza. Okudugaza emmeeza. What do you think ekibulamu mu luyimba? What should be done? What should be done is to address the issue and tukikoleko nga bona onoba omanya waliwo problem